olumatako full figure nakangubi yavuddeyo nanjogerako ebigambo kati nange njagala mwanukula. Full figure oba full bisasiro oba full mabina oba full kasasiro yavuddeyo n'agamba muganda we yamulwepinga. Full figure yagambye nti muganda we omulenzi yamulwepinga mu bikata bya Lumonde gye beegaddangira essaawa ezisukka mu 3. Eno story full figure yabadde agyewaako. Nze nali nakimanyaako dda nti actually full figure muganda we omulenzi yamuliira mu bikata bya Lumonde. Era naye kambeeko byenkiralifayinga. Muganda wa full figure omulenzi si ye yamulwepinga, wabula full figure ye yalwepinga muganda we omulenzi. Era beegaddangira mu bikata bya Lumonde ne bazaala n'omwana. Nakangubi ayina omwana mu muganda we. Story ogiwulira bulungi. Full figure yalwepinga muganda we omulenzi n'amuzaalamu omwana. Era ekintu kino bulijjo abakimanyi mukimanyi. Nempaka fulumazi fuluminio bwe yavuddeyo n'akyeyogerera. The full figure played sex with her brother. They produced a baby boy. Kakati full figure nga tonnamanyira bantu. Badde ndowooza oyina ebizibu ebikumala. Omwali ekyokwegaddanga ne muganda we omulenzi ne muzaala n'omwana. Era wavuddeyo n'okonfesinga gwe mwennyini video mwagirabye nga full figure agamba nti beerya ne muganda we omulenzi mu bikata bya Lumonde. Okusinziira kunoonyereza kwa poliisi kwe yakola nga full figure amaze okwegaddanga ne muganda we, kyazuuka nti full figure ye yalwepinga muganda we era ne beezaalamu omwana. I think ekisiraani misfortune ebimu ku bisiraani mu nsi kwe kwebaka ne muganda we. If you sleep with your sister or brother, that is a curse alone. Ate sina kindi bwemba muzadde n'omwana ekyo kisiraani. Era okukimenya, to break that curse right now yetambulira ku full figure. Okumenya eyo curse y'okuzaala muganda we omwana weetaaga kusabira. You need prayer. Ate waliwo emikolo egikolebwa naddala nga weebase ne muganda wo. Mu Baganda kintu kibi nnyo, isekasi kikolimo. Kati ne bw'olaba full figure avuma abantu, ekyokubiri trauma, psychological trauma, okuba nti walwepingibwa muganda wo kitta obwongo. Era bw'otunuulira full figure engeri gy'akolamu ebintu bye
n'engeri gy'avvoolamu abantu n'okuvuma abantu olabira ddala nga obwongo bwayonooneka. Nze nasoma psychology ne rape cases ezo ng'omuntu balwepinze mu lwepinge nga fulufiga muganda we yamulwepinga obwongo bufa yeetaaga rehabilitation. Omuntu abeera teyeeyagala kati fulufiga teyeeyagala ng'omuntu kubanga muganda we yamulwepinga ne bazaala n'omwana. Can you imagine? So ekikoli mu fulufiga kyayina kijja mutambulirako abaana be ne bazzukulu be olw'okwebaka ne muganda we olw'okwegaddanga ne muganda we omukulu. Ekyokubiri, obwongo mwenna abaliiseeko mu sex violence omuntu kasita bakulwepinga kati fulufiga bambi yeekyawa era omulaba she's frustrated because she has trauma, sex trauma. So si birungi kuva erudda eyo nga fulufiga akonfessinze nti muganda we omulenzi yamulwepinga. So si mawulire malungi bambi. Nakangubi fuluminio tulumwa wamu naawe nenga okusinzira ku police report wanyumirwa mwegaddangire essaawa 3 mu bikata bya Lumonde nga fulufiga gwali waggulu. So gwe walwepinga muganda wo nakangubi kitereeze you raped your brother. Gwe wali waggulu okusinzira kunoonyereza kwa poliisi kwe yakola tebakwata. Ekyokubiri nakulabye onvuma ku Soroti. Fuluminio, fulumazi, fulumatako. Nakusaba ebintu bina. Bw'oba oyagala tuddemu fulufiga twevume leeta ebintu bina. Ekisooka leeta appointment, leeta gy'okola. Olimba abantu nti oli advisor. Ne mu badvisor president be yalonze toliimu. Ne mu be baakuba mawulire omwaka guno nga gutandika fulufiga era tewaliimu. Leeta appointment, leeta wano ey'omwaka guno eraga nti oli advisor. Fuluminio leeta ofiisi yo gyeri. Obwa advisor obukolerawa? Ofiisi ye esangibwawa? PO Box tubuulira address. Ofiisi si bigambo, kiba kifo. Fulufiga ofiisi ye eriwa? Kitwagala kyokka. Buulira abantu gy'otuula fulufiga. Badvisor bonna balina ofiisi ku Kingdom Kampala. Nakiwala Kiyinji gyali, Maama Amelia gyali, bonna badvisor gye batuula. N'abapya president be yakalonda eyabadde minister wa security gwe yeetuulawa. Nakangubi fuluminio fulumazi oba mmwe gwemanyi nga fulufiga. Njagala otuweeyo ebbaluwa emu gye wali owandiise ku headed paper ya State House. Tuwe ku directive zo. Anti ugambye olina office. Leeta y'ebbaluwa emu gye wali owandiise nga kuliko omukono gwo wadde stamp
full figure nakutuma DNA y'omwana wo nga tonadda ku soloti kuddamu kunvuma leeta DNA y'omwana wo oba si simple care yakuzaalamu omwana tutandikiraawo ebyokunvuma ku soloti TV biveemu full figure nze nakusaba ebintu bina paka nakati tobireetanga tuwa appointment letter yo eraga nti oli advisor tubuulire woofiisi yo gyesangibwa tujja kujja tugirabe tulage eyo ebbaluwa gye wali owandiisa okuva mu woofiisi yo tulage DNA ey'omwana wo gye wakweka oba omwana si wa simpoke toyongeramu byokka byenkwetaaza then ekisembayo oleete DNA ey'oyo omwana gwe wazaala mu muganda wo wagaye muganda wo yakulwepinga yo brother reputio ne mwezaalamu omwana ne DNA etujagala oba sigwe wakwata muganda wo ku police report njagala otuleetere report ya police full figure eraga nti bakulwepinga gwe walwepinga muganda wo mu bikata bya Lumonde Namasagali ne mwegaddanga ne muganda wo ne mwezaalamu omwana era njagala oleete DNA ey'omwana oyo oba oyo omwana si wa muganda wo bye bintu bina byenkwetaaza nakanguubi toddamu kuyimirira ku soloti TV kummanyiira muwala gwe nyesimanyirwa bawala kiwulira full figure tokiddamu bw'oba toyina ebyo bina byenkutumye nakanguubi fulumenyo fulumazi fulumatako toddamu okuyimirira ku soloti TV nako kasenkubuge akagwa ensimbu omutwe gukalyanga amatako g'enkobe toddamu okuyimirira ne Senkubuge ku soloti nako kasenkubuge omutwe gumuli amatako g'enkobe ne mutandika okummanyiira kiwulira muwala leeta ebyo ebiina tutandikiraawo nze siri baakasuku b'omanyiira muwala gwe full figure osobola okumanyiira buli omu omanyiira ba YouTuber ovuma baakasuku ovuma basendi ovuma bajekenizi gwe buli YouTube ogenda omumanyiira nze nzijaamu nakugamba muwala gwe tosobola kummanyiira nze bannamawulire bonna obateeka mu nkwawazo gwe buli omu ogenda omumanyiira baminisita bonna ovumanga bw'oyagala nakanguubi fulumazi nze nzijaamu nze ndi mulalamu kitegedde muwala eno gavumenti gy'oyagala otuyigiriza wali okola bw'amalaaya nga ffe mwetuli eno gavumenti gy'oyagala otusomesa wali makindye ng'okola bw'amalaaya nga ffe mwetuli mu gavumenti eno mwetukulidde mwetusomedde mwetukolera wakajja mu gavumenti 2016 mu 2000 twagirimu eno gy'olaba wakanoonya akalulu ka pulezidenti omulundi ogwo ffe kuva mu 2000 in fact okuva 1986 nga pulezidenti yakutta obuyinza we are in this state okitegedde muwala nakanguubi so kwata agamabeere go g'otaleega n'ezo nnekaze ezikulimu ebituli otuuze amabeere go wansi n'akajanja wano toyina gwe waleeta ku intaneti ojje mutula n'oyo Senkubuge omutwe gumuli amabina g'engabi dio ne mumanyiira abantu tulanga amazzi g'empisi Senkubuge dayo nekyesesa kiringanga babuni z'ebwindi kino engeri gye kyesesaamu kiringanga enkimaze ebwindi impenetrable national game park so nakanguubi nkutumya ebintu bina nabikutuma dda
leeta DNA test yo gye wakola ku mwana wo oba omwana si wa simpoke. Leeta DNA we mwegaddanga ne muganda wo omukulu n'akuzaalamu omwana gwe kennyini gwe wabyeyogeredde. Leeta appointment, leeta yeeraga nti oli advisor, tulage woofiisi yo gyeri. Osiba mu nkubo za president's office. Office si nkubo ezo zobeeramu ku president's office nga weekalakaasa weekwatisa obutabo. Where do you work? Where is your office, Madam Nakangubi? Nenwereka yogati. So bitegedde ebyo. Obitegedde. Oba wali olowooza nti Museveni anaakuwa emirimu lwa kuvuma bantu. Byakusala balonze balamu. Oyo kabampaane gwoyina oyo ajja genda akuggwamu. Manyi fulufigo oyagala nnyo views. Oyina nnyo kabampaane ow'ekisiru. Oganye okula ng'omuntu. Bw'aba muganda we yakugaddanga fa abagamba omulwepinge. We walwepinga simpoke nga tobyogera. Wagaye muganda we yakulwepinga ne simpoke yakulwepinga. Gwe n'ogenda owebaka ku baana b'abantu. Olumala ng'obasiba. Njagala fulufigo olunaku lw'olwaleero oveeyo otegeeze ensi. Nga bwe wagaye nti muganda we yakwebakako ne simpoke yakwebakako. Si gwe wakwata simpoke n'omuzaalamu omwana. Ebyo nga tobyogerangako ku Soroti. Lwaki Senkubuge temubyogerako ebyo ebya fulufiga okuzaala omwana mu simpoke nga tobyogerangako? Njagala mukole programu ku Soroti nga muzze kutubuulira fulufiga ne simpoke beegadanga batya. Mulekerawo okumanyiira abantu. Senkubuge muve ku bantu. Senkubuge oba walwala empanamayo ng'enziku ekuluma, walwala enziku y'obwongo, Senkubuge togituleetako. Ekyo ekitu ekyakubangalala ng'amatako g'embizzi, Senkubuge mumuweeseseza omwo. Ffe tetukola ku Soroti. Siri mukozi wa bujingo. Siri mukozi wa bujingo. Ne mukeera nga buli kumakya okwasamira abantu. Buli omu mumwogerako, buli omu abamanyi, leero we mutakuba ababloga, enkya batikitoka, leero mwogedde ku bayimbi. Senkubuge ddamu amagezi. Leka kwebuza amagezi, oli musajja mukulu. Oba owulira ebyoya bikusiwa, genda obisala omusana gwaka. Stop messing up with people you don't know. Mwe mukolako pulogulamu nga temutaddeemu mannya gange, tetambula. Buli kiseera muka pulogulamu kamwe munoonya we munyiga. Munoonya we munjogererako. Senkubuge twabba kyewuwo. Kitubuulire Senkubuge kye twakubbira. Senkubuge twakubbira ki? Njagala leero kimbuulire Senkubuge kyofa nange. Ofa ki nange Senkubuge? Nenkana naawe. Ondabako eyo gy'oliira ebigere byo by'embizzi emakindi gye mubeera mu ndabayo. Senkubuge wali ondabyeko ne wenfaanana ggwe masiikini mazigambizi. Senkubuge oba emyaka gikusaze nga wagaana okwekolera ng'okyayina amaanyi ezandaweya z'oyambala eziwummusa ebituli. Kyolina kumala kukomba bujingo bigere. Senkubuge saa kummanyiira. Sina kye nakubbira. Senkubuge tetulyanga ku mukazi omu. Sirimu oyo gwogenda ozunza loogi ku loogi. Senkubuge tondabayo. Mulekeraawo okunteeka mu pulogulamu zammwe. Buli kumakya ku Soroti mukeerera ku nze. Senkubuge stop it. Nja kusanga nkukube. Senkubuge nja kukuba nkuwangula aga amalibu. Nze yaleeta obwavu ewammwe. Senkubuge ompita mutabani wo gwanzaala. Okwo kwesanguza embugo.
ngano toilet paper Senkubuge yakubula ogenda wekwekweya ku mataka nzijira muddala mu mboozi zo. You can do a program ku scrutiny tabula without including my name. Munzijeko obutasoma bwammwe mwemugenda muwalana buli omu wano bala mwali temumuvuma kati mwefuula abamwagala olwaleero era balamu tujjeko obulogo bwammwe. Mbadde manyi wano balamu mwamuvumanga. So fulu minio, fulu matako, fulu manege, fulu mazi, fulu kasasiro. Bwoba wegadanga ne muganda wo mu bikata bya Lumonde ne mwezaalamu omwana ekyo ekisiraani ekyo ekikutambulirako. That curse jogenda oteeka ku bantu because gwe obulamu bwakulemerera toyina kiddako wayokya. Museveni gwe weesibako takuliiko ate nga takuliiko. Museveni munyankole temweddira kimu bw'aba yakuyamba nga omanyi abantu president be yakasinkana bw'aba yakuyamba n'akuwa omulimu n'alaba nga totegeera n'agoba embwa tujjeeko ebisiraani byo. Kwata omwana gwe wazaala mu muganda wo mugende mukole emikolo abaganda gye bakola. Bw'amala okwata muganda wo n'okwata simpoke kasajja katubambi ne mukakwata ne mukasiba ninga okimanyidde ddala mukazi gwe wakwata omwana w'abandi kugenda okwata buli omu. Buli YouTuber gw'osabye n'akumma enkya omukeera kumuvuma mufaaki ne ba YouTube za nnyoko bukuba abaganya okukyaza kubanga baganya okukyaza gwe buli omu agana okukyaza buli omu omugulako olutalo buli omu mukazi gwe tujjeeko akajanja. Tujjeeko olugezigezi buli omu oyagala omuwa ebyokukola buli omu oyagala omwogereko weefuula buli omu amumanyi. Nakanguubi nja kusanga nkukube. Nakanguubi neesonyiwa ogenda ontambulirako fulufiga nja kusanga ewantu nja kukuba ebyo wamanyiranga yisima ebyo n'otuuka n'omulope wa Jeno Nalweyiso bamumme ssente gwe buli muntu wana alina following omuwalana okutte ba YouTube basibe kuba abakusinga following gwe buli omu alina following omuwalana wano wawalana yisima n'otuuka n'omugendere wa Jeno Nalweyiso musajja wattu yisima n'atuuka okuyomba gwe buli omu ogenda omutabula n'abantu. Why is it every time gwe buli kiseera ye gwe Nakanguubi? Lwaki tokwata live n'otuleetera DNA eyo ne simpoke n'ogiteeka wali gye twagala yokka? Kwata program full figure nga tonnatandika kumanyiira bantu byoddawo kusoloti n'owunyiriza abantu amatako. Buli YouTuber, buli TikToker kusinga following ng'onoonya engeri gy'omusiba. Buli TikToker kusinga following ng'onoonya omusango gw'omuteekako. Gw'akawe mulaba meka Nakanguubi. Bw'avaawa ggwe kisiraani eyajja awunya oluwumo ggwe malaaya w'emakindya ggwe. Naawe fulufiga oyinza okwogera mu bantu ggwe. Gwe yali malaaya w'emakindya yali yeetundira ekibuye wano. Ani kati si yakuleeta. Kafuko kisajja gwe kafuko producer wanikati watuleetera ekinnabe mugenda muzunga nnyo ensi yali tekumanyi full figure kafuko yakuleeta oyo producer wanikati mwagenda azunga aleeta bamalaya mu media obwamalaya bo tebukugwangamu. Gwe naawe yeebaka ne muganda wo wano. You played sex with your brother, which is incest.
You have the moral jurisdictions. Oveyo yogere ku bantu gwe. Lwaki tutubuulira hawa tugambye okay. Muganda wo yakulwepinga sigwe wali waggulu. Tuamala mukomba nsigo muganda wo nga tannakulwepinga. Didn't you suck his dick? Yali lwepu tulete the police report. Full figure bakulwepinga walopawa. Njagala mpe case number. Gwe walwepinga. You raped your brother. Chagala wabyensi. Full figure walwepinga muganda wo n'omuzaalamu omwana period. You confessed. Gwe kenyini gwe wakyeyogeredde. Bulijjo twebuuze neeyisaayo. Nga twebuuza lwaki full figure totegeera. Kumba obwongo bwafa. Wano tewali muntu alwepingiddwa muganda wabeera mu magezi. Olaba n'embwa. Walabeke embwa yebaka ne muganda waayo. Olaba n'embuzi. Olaba n'endiga. It can't play sex with its brother. Mbamana advise. Endo advising nyoko. Advise. Lwaki to advising nyoko? Niwe siba ku banyankola abatakumanyi. Wajja nabo okuva mu ankole. Museveni wajja naye. Wakika kyewammwe. Yeddira mpanama. N'okitunya n'amaaso ne gakuluma kiringa amazi. Gwe muwala gwe toddamu okumanyiira gwe. Full figure nakugaana okumanyiira. Okitegedde muwala? Wali awo sigalo nga ndi ku ssomero. Tewasoma tolina wadde ebbaluwa y'omugigi. Toddamu okumanyiira. Manya level zo. Genda omanyire bali ba TikTok bwe mwenkana. Have you had madam? Je siri level yo. Nje mudda wali ewaabo jengo ko Soroti. Mtandika okumanyiira abantu nga muli banaku. Full figure inaki. Asula muzika emakindi. Osula musingo luumu. Ndimukazimba wa. Bwawulira nti Kasuku azimbye ennyumba. Bwawulira nti Kasuku agulidde mukazi we Subaru. Bwawulira nti Kasuku avunye ku ssente n'ozimba omutima. N'owala na Kasuku. Bono tiyali mukwano gwo nga mulya kyekimu. Naye wagenda okulaba nga Kasuku akuyiseeko n'osooka omuwalana. Kasuku ovuma waaki. Yali akoze eki? Obulogo obukujjudde mukazi gwe. Gwe buli weezira kuwulira nti wali wakuyiseeko. Oyagala abantu abeerawo kusula moto bali amayirungi. Fo tulabayo kusula motozi. Nze sula yali andabye nako. Amanyine gwenfaanana. Nze mbeere makindi. Kati otalwa Jekinizi wabadde oluyingira mu lwaki. Ne Spice Diana. Ezizo nga zikulema okulwana. Nga tonnayingira mu lutalo lwa Jekinizi ne Spice Diana leta DNA ya Simple K1. Mumpene court judgment. Omulamuzi yagusala atya. Womwana si wa Simple K tumbavu. Full figure you can't fool the whole world. Tosobola kulimba nsi yonna. You can't fool everybody. Mazozaalo omwana mu Simple K weebuzaabuza. Hana, waliwo omusajja alwanira omwana atali wuwe. Bwe muba teweebaka ne Simple K DNA wali okola yaki. If you had no sex with Simple K, why did you go to the DNA? It means ekikolwa kyaliwo naye tokakasa. Omuntu gwoteebakangako naye ayinza okukosa DNA. Ansami munziremu. Omuntu ayinza oveerira randomly nagamba nti Junior tugende ku DNA nga temwebakangako. Naawe n'ogenda. Fulu menio. Fulu mazi. Fulu mabeere. Fulu mabina. Oyina ebizibu ebikumala. Nze siriisima gwe wamanyiranga. Nubeera ng'omutambulirako watambulira ku isima wano. Kasajja katune katuka ne kabyetama ne kavaayo ne kakwambalira. Isima yatuka n'okkaaba.
nga full figure agende wa General Narweso n'amwogerako ebigambo mbuyo mutabuliki tomuwa sente ajaziteeka mu busiramu baterrorist nga full figure gwabyogera Isima olwamala okufa ne weefuula mbu wali omwagala wamuziikako Isima waziika ku Isima gwe olunaku lwe baziika Isima twali emakindi walinga oseka ng'oli mu kuwuta bigere obunanfuusa obukujjidde full figure tondeetako ddogolyo ate gwe guba omulundi ogusembyo nja kukusanga emakindi nja kukuba full figure ekisigalidde nja kukusanga ewantu nkukube nebyo ebibeera embisike onoonye gwe ne gyondoopa wagenda wano okunguzigulako fayiro aleesa amatako ge agawunya ngenda kugulako fayiro Junior Saidi yagamba eti jangu babuulire Saidi kye yagamba ngera kugulako fayiro ya Junior yawedde gonziguliko fayiro gwe masiikini gwe son of a freedom fighter gwe gosobola okulwana nange gwe n'ompangula gwe goyina bakulu ki b'omanyi full figure jangu onkwate olaba banajja ku poliisi okunzijayo gwe bw'oba oli mukazi ng'olina nnika 3 come and arrest me olaba abakulu abanajja ku poliisi gwe babikonzanyirako gonzanyireko nze njogera ku speaker wa parliament n'atanziramu gwe parliament bankubidde essimu ngombulira gwe mazigwe njogera ku Anita Amongi speaker ina sente ne mukalakata wono kati gwe mazigambizo ngambe kigwe masikini mbwa ya Mungu gwe nsi yaleta Idris swaitani eno gwe muwala akakamanyiro kako naga amabere gotanaaba ugenda wetunga ku buli munene nabanja yawangudde nabanja bali basane bamuza wano wali to muvuma prime minister wadde kusoloti no muvuma oje nabanja anange twale eri obutasomabo nabanja takumanyita ina kya kwagaza sigwe wa mulonda niekya mukomeza nga prime minister tokimanyi kwato olugezigezi lwo oluzemba amalaye makindi buli munene ogenda omwetungako buli omu weefuula amumanyi oyo gonde tubeera naye oyo president yagamba balabirira abaana bange ngani alabirira abaana bogwe sipoketa aliwo kitaabu muganda gwe wegaddanga naye taliimu kubalabirira zende advisor wadvisingirawa emotoka yeeriwa kiri munowa nkadde mukisinekira ebinnyo oyina emotoka ya gavumenti gwe oyina emotoka y'enamba emmyufu gwe transport officer wa state house akumanyi gwe amafuta oganwawa mweyo nowa yenkadde Franka Gasumba ye yabakolera appointment Gasumba abula appointment ye mufula minister akolere ffe buli kiseera oleetamu erinnya lya Franka Gasumba full figure ya Gasumba mu ntalozo Franka musajja watu muveeko Franka Gasumba asiiba waffe tata wange buli walwala Gasumba oyajja ne buli full figure entalo bweze kulemerera otandika kuteeka mu mannya g'abantu jja Gasumba mu ntalozo full figure njagala olwana entalo nga ggwe kwa Gasumba si yakutuma Franka Gasumba abeera waffe mukwano gwa tata wange nnyo bwe baba bagenda bonna mu state house kyakulumirawa gwe nga tewagenda president mwennyini ye yagamba Franka Gasumba batwale daddi njagala Franka Gasumba aveeyo olwaleero aswaze sitaani bwe bali bagende wa president tebagenda na muzeeyi Franka Gasumba yajja na waka daddi namugamba nsagala genda mu state house kulaba president kina kye mwetaaza ko Franka Gasumba ti omusajja yakutumiza nettayi daddi gye yayambala nga agenda mu state house nze yagigula era mu motoka twagenda abantu 3 nze daddi tamale emirundi 4 ne Franka Gasumba paka ku state house
nze nesigala mu waiting room we batuuka ewa president Gasumba n'asaba ebibye dadi n'akwata yali alese fayiro kaye teyayogera kaye staff era yakwata fayiro gye yali awandise n'agiwa president n'aleetaaga amagye agatukuuma in fact yayita na muganda we Mariam neye emmotoka dadi mwatambulira eyo empya eya state house eyo era president natugaa tugende tulabe genosale waliyo full figure waliyo kwefula byotamanyi wefulafula amanyi abantu fulu mazi fulu minyo fulu matako manya levozo balibo otugamba twabalabadda fuvanga tebannakwata na buyinza General Mozi nalonda tata wangeka yabadde omwogezi we Buganda Region nejo General Mozi yakubidde my dad ne bogero kumale sawa 2 namugamba agende bomba amulabe janyine weyingiza mu byotamanyi wefula amanyi toyina kyomanyi oli fala you a failure you an idiot goli malaya yerevo kwe wakoma bajja kuandika ko fulu fige yali malaya emakindi yesiviyo fulu fige yagada eyalwepinga muganda we azokwebaka ne mwanyoko nawe oyogera mu bantu gwe nzo kuva gwe nawe nokangabiriza gwe otubuulira abakulu mukulu kigwe tutamanyi muganda president yali chief of guest ku graduation yange member of the first family honorable second yaliwo vice president mama Mary yaliwo kati gongamba kigwe nebujingo gwokolera yaliwo kuina bakulu kigwe masikini mbombo siba nyenda basiba jango sibenzo ntegere olabe bwenzito wagwe kuli mazigambizi obwo advisor bugendo bukolere wanyoko ngendo advising simpoke muddemu mwegadange wano simpoke wali omugadanga ngate wagenda mu court olowekangabiriza omwana wa simpoke omutumye mu 7 omaze omutumye muhozi omaze kati wamutuma linnya ki Simpoke Junior tumbavu gwe fulu minio nakugamba nze tumanyiranga ebyo mugenda mumanyira abantu nze seguya ate sina kyentya nze sina mwana Junior ndi ku family planning bateka mudda akaweta mu nseke ndi ku family planning enseke bazigala sizaala abikonsagisa sizaala sifuna lubuto ndi kaweta bakateka dda mu nseke amubaleni sifuna lubuto sizaala nolabika omanyira gwe nze ndi malaya grade B ati gwe jangu nkuba obwana bwo nina obwana linga amazi nze yabakuzaalamu buli yeyegaddanza agenda abuulira kyalonga bwe yazaala what is okuzaala kugatta bifuka okuzaala nakyo kiryawo nti kyamaanyi n'embwa ezaala n'embizzi ezaala n'enkoko ezaala so okuzaala si kyamaanyi kugatta bifuka n'ozaala n'omuto eyakazaalibwa akisobola kati nze bwojja noŋŋamba nze ndi ku family planning abasawo banteekamu akaweta mu nseke sifuna lubuto sizaala akasolo baakaggala amubaleni ndi mugumba mpagwe ekijiiko wano nkolokote gundi ono yogurt katono loni okenda bono malaya nzanyirako loni mpaku kijiika wonkolokote ka yogurt kano baba kampomedde lato milk abalato bakola yogurt yawooma adde temunampa za bulango ka yogurt ka lato kano kampomedde so
nenwere ka yogurt pazimbaddewa kitegedde muwala kitegedde zitoddangamu okummanyiira gwe mulevo zenkuba gwe toliimu nze ntalo nwana nnene okitegeera neyimbangamu n'olaba ebyo byomanyira nja kusiba fayiro yo jangu okwata enze wano yagenda ku saidi oyo omukazi fulumazi bwanzi mama bamugawo yomuleke nzize wana I've come to open a file ku Junior. Ne bamugawo fayiro kwani kono mutabani wa Mirundi bamugawo yomuleke tojja musobola eyo family gyesonyire ddala abo bavumi ne gavumenti yabatongoza bamugamba abo ba Mirundi bavumi ne president yabatongoza era wabalina olutalo lwayagala okulwana naffe bayita gwe buuza mukoddomi we lwabooga ajja kukubuulira myaka 10 lwaboogo buli gye bamukuba takwatayo nno yasaamirira ffe tuli bawo veteran jombulira ono mazi gambize mbu kuba akola ku soloti ewa Bujingo se Bujinga ngambe ki Haize Bujinga haize okumpita mbwampa omulimu inze wama pasta nkutumiddeko nnyo ngambira ku bana abako bankeera buli kumacha ku soloti nga banvuma buli kumacha Senkubuge ne full figure bankeerako nasooka nensirika eno vina kino Senkubuge ekisajja ekikulu kitulanga byomugotere mu mulyango banise jitu kinyiiza kitegeera ekyo Senkubuge kyasoma tukitukola programu bye kikola bidi substandard tebagala kola research yona programu bagwamu ngwe why don't you make a research Senkubuge lwaki toyogera ku bakazi abafeera mu malwaliro obudde bwe muwa Junior ku TV yammwe lwaki Senkubuge temuboogeramu abakazi abazaalira mu malwaliro nga bafa lwaki tokola research Senkubuge ate ng'oli kisajja kikulu lwakwesiriwaza wonna ebyo yabikusekeetedde mu matako naye lwaki Senkubuge tokula bikire weyisanga mwana muto kati golabe ebipulogulamu byokola bikuyamba Senkubuge bikutwala mu maaso ku myaka gy'oyina notuseka ng'embuzi lwaki temusobola kukola pulogulamu ku soloti nga temutadde mu mannya g'abantu munoonya tokability bwekira munoonya gwe NBS olaba eyogera ku bantu laba NBS morning breeze ku macha olaba abantu be baleeta bwe muba Senkubuge toyina content nga toyina research nga nono full figure toyina content mukyazeemu vista musobola okukyaza abantu nimugaa leero ku Monday tugenda kukyaza omugenyi nga Farida bwe yakolanga mwenna muli basiru muli ku programu emu byemwogera bya kisiru muwala n'abaana be muzaala kati gwe Senkubuge owala nenze luyale Senkubuge ojja kuloga obwavu bwe buba bukutuusizaawo Senkubuge ojja kuloga respect your age utaliko kola ebintu ebirimu amagezi Senkubuge ojja kuloga bwesira ne munjogerako ne munoonya we munyiga kubanga ntunda bona ayogera ku Junior nga TikTok olweteekayo that's not sustainable
Nero bwona ayogera Kasuku, enchano oyogera ku Junior, enchano oyogera ku Jenkins, people will get tired. Yero lwaki temwezaalamu omwana omusiru munnammwe? Senkubuge ne Fulufiga lwaki temwezaalamu omwana? Netutegeera nti abasiru ababiri begaddanze ne bazaala omusiru omulala. Mmwe we mukola pulogulaamu golaba NBS enjogerako. Have you ever seen any talk show on NBS where they are discussing Junior? Walola byekwe ni TV ngenjogerako. So n'olwekyo nze njogerako gwe nvuma, sivuma atanvuma. Abamu mubeere eyo Junior oli musajja mukulu, ndi mwana muto. Junior lwaki tuva mu ntalo nzaagala? Nyoko bw'aba alwanira ekibanja kyewammwe tompita. Manyi mumanyiira. Junior okuze ndi muto. Abakulu okunsinga bwe baba tebasobola kutegeera nti baakula dda, nze omuto nkole ki? Kati nga tonnatandika kunnenya, omanyi mulina obwo statement. Junior, you are bigger than that. I'm smaller than this. Nze nsi munnange kati sikyagala byantalo, nina wenjirabira, nze nsinjiraba mu kupama na kulya. Kasita mmala okupama nendi ensi wenjirabira. Tutandika kuntekako ebyo. Junior oswala mwani, nina sezaala wange. Nze Junior nina nazaala wange, bwojja kuswala ku buko linga amazzi. Nze nina gye nswala nze. Mpoziko omuntu omuwano gwempa ekitiibwa asobola okumpita. Nenva mu byenkola ye mukulu wange Hamu ne baba Yasiini bokka. Abo we bampita mbivaamu. It's too much. Nze baba amuyeka yasobola okungamba ebintu nembikola. Nenyigiriziddwa nnyo. Buli kumaca bankeera ku solo tekunvuma. Nze nali mbivuddeko. Nokulaba kuyisaawo. So fuluminyo fulumaze fulumatako fulumanege fulumabina fulukasasiro nakangubi tuddamu kumanyira. Siri mutabaniwo, siri yawo, tulina tujja kunkola, sigwe wansomesa. Tukiddamu. Leave me alone. Ozengo ntambulirako. Myaka kati ena Fulufigo ntambulirako. Buli wotegera wenzija sente. Ngabo wakolanga yisima. Kwata muganda we yakulwepinga. Mugende ku DNA mwekebeze sirimu. Nze Fulufiga sinze yakusiga sirimu goyina. Muganda we ye yakwata nakusiga sirimu. Yagenda akuwonnonya yenenena akwonoonya emimwa. Noko okweyerusa kwotaddeko. Kabuli omu ogenda omuvuma. Buli wamu oyagala wenyigewo. Ne byotaliimu obyetega. Kakati olutalo lwa Spice Dana ne Bakasuku olwenyigamu ngani. Wama wonga nvuddewo. Junior, please look for a job and start working. Being idle will cause you problem. Olinga amazi. Idle nyoko yandisa. Ndia mwachitawo masikini gwe. Nze nkyanonya emirimu gwe kisirani. Saitani eno. Nyoko yampa amataka gennina. Gwakola onsinga ki?
akakamanyiro kugenda okateke mu nneka ya nnyoko ndi ayido. What do you call a job? Tunange ensigo za gravity. Amataka gange nnyoko yagampa. Alinga entumbwe yali eni skin. Nyoko nkola mu kampani ya nyoko. Geno mugamba ngobe. Mwe mutatujjeko lugezigezo olwo. Manyi mumanyira. Buli omulowooza anoonya mirimu. Nze ndi kuleve zinoonya emirimu. Walondabyeko ng'asaba emirimu nze oba nze mulimo. Nze mulimo. Kati ngamba otya nti nsaba mulimo. Emmotoka gye nvuga nnyoko ye yagigula. Oba wensula nnyoko ye yali ansasulirawo. Ku kalina yange gye nazimba kuliko sete za nnyoko gwe. Masiikini eno Idris kumanyira abantu be mutamanyi. Ompita munaku munno gwe. Oza ndi mulevoza mmwe banaku mmwe. Mukyanoonya ekyokulya. Nze Junior asobola okumala emyezi nga sikola nga ndi annwa. I come from a rich family. Nziva mu family engagga. Nze solo okweriga muguno omusana mbo situla ebiboxi musana amatako gatuyane. Bamale basasula akasanvu. Nze neweeba miliyoni sikyagikolera. Kati no yerevo nno kwendi. Wano mu Uganda abantu bakuvuma. Wobaddamu nga batandika okuleeta bokoti. Lwaki togende wa full figure yanvumye no bimugamba? Because which problems? Nze problem. I'm a problem.